Abotode nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga otulaba omulabi waffe omulungi tukwebaza kutusubscribinga tukwebaza twagala gwe munnanga tannaba osubwa bingi awo nno tovaawo genda osoboka kona mukozi olwokubeera nga omanya biki ebifo ate mu ggwanga n'ebitambula amanya Big Bro Jamal Osinda Bonchalo ali ku kamera ndi n'omwami Ajumba Aligawesa mu kwagala okubaako n'engeri gy'asomesa Uganda ne Buganda okutwaliza awamu nti tujja bbanga tumwesibako nnyo mu bufunzo olw'ensonga waliyo gwali ewansi ng'ate omwetaaga okuwulira kigambo ki ekimuvaamu. Mwami Jumba Aligawesa ye Ssabakabona ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ye Ssabakabona ow'embeera eyo. So Ssabakabona nsanyusa okulaba mwebali kukola ebintu bingi nnyo mulambo lwayo gwe lugendo tutambulirako tugenda kutambulirako actually mvudde nga bambuza ekibuzo kingi nnyo ebibuzo bingi naye ebimu nti waliwo kibayita abasawo abafere abasawo Bekinnansi bafere era mutambuliramu abalamu abatuufu n'abafere ensonga eyo gyogerako kisenga okutwaliza awamu ebigambo bino bufere kigambo bufere si kigambo kya Luganda naye kigambo kiriawo kiyiye omuntu abuzaabuza kyenjagala okubategeeza basebo ne banyabo amanya gange nze Jumba Aligawesa Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate bbawa Ssenga Kulanama omubwati abasebo ne banyabo njagala okubategeeza nze ne musajja mukongozi omusajja musamize ndi jjajja w'abaana emyaka 13 nga bwe nabategeezaako emabega ku Big Brother nga ndi musawo wa Kinnansi kituufu omusawo w'Ekinnansi buyingiddemu obufere kankozesa ekigambo ekyo kubanga nange ndi Munnayuganda era obufere mukolaki omulaba omulwadde bw'ajja mu ssabo lye n'omala omulamula n'omukolako n'akusaba oluzaalo bwe noga nti oluzaalo agenda kubya ekibya kusooka mu kikyo kubanga sirina bwe nakyogera neweeganzika ku mukyalo oyo omukyalo okitegeeza nti oba ofuuse aba akuwadde ssente naye muwe eddagala addeyo oba muyite nebba abo be batyo ye ayagala kusooka mugezesezaako kakati embeera eyo bagikozesa ne bafuuka baluvu ensonga endala ey'okubiri omuntu azze omugamba nti sente zikola zinnaazo bw'ozongerako zikola endala ekyo si kituufu ekyo buba bufere bwe muba mugaba ssente nga mugaba obugagga bwe lwaki temuzimba bbanka ne zibeerawo kubanga omulwadde naawe oteekwa okyebuuza naye omulwadde tebamuwa bugagga omuntu tebamuwa bugagga balongoosa mukisa omuntu n'oba mufunyi buli lunaku n'obeera ng'ofuna balongoosa mukisa omukisa gwo buli wegubeera nga guli bulungi kakati n'abalwadde tujja bayita bafere nabano tubayite bafere kubanga ekituviisayo tugende mu midiya fe abataali ba midiya kwe kunnyonnyola abantu omanyi nabagamba Big Brother nti okubeera omukulembeze kwe kwewala abantu abatalina buvunaanyizibwa okukulembera lwaki twogera ku bufere kubanga bali mu masabo bali mu mbugu batudde mu nnyumba za ssubi bakolera ddala ebintu by'obuwangwa naye omuntu agenda mu owino n'agenda ekibuye n'agula ensingi eŋŋanda n'agula amatembe n'agula embugo n'ateekamu endege n'akola obuliba n'atuula n'omusanga n'ogamba ti omusawo wa Kinnansi naye bassebo ne banyabo tibaba basawo era kyetuva tugaa nti abo bafere tibaba bajjajja b'abaana n'agugumuka naga nti ndiko emmandwa naye nga n'emmandwa gyayogera kutagikola ki kubanga eri abantu abagenda ew'omusawo ne batuulayo baana naye bagaba eddagala awo n'akola ki ng'alaba emyezi ena agenda okuvayo ng'agula certificate ey'abasawo b'Ekinnansi ogenda omusanga atimbye n'essabo certificate yesooka ne mu maaso awo gwe n'olowooza nti oli wa musawo wa Kinnansi bwe yeegattako mmwe bannamawulire naye gattako mmwe bannamawulire akalalango n'akateekayo n'akateeka eno n'akateeka ku leediyo ogenda okulaba abantu nga beeyiwa gye bali kubanga abantu balina ebizibu era gy'ova olaba nga tebava mu mawulire n'ateekayo n'asasula olw'okuba naawe midiya yo oba amawulire go oyagala gatunde bakuwadde ssente
nga mutandika bakola ebintu bwe batyo. Omusawo w'ekinnansi omutuufu yalibadde tiyeranga, ye musawo w'ekinnansi yalibadde omutuufu, kubanga lubaala akyamya omuntu ewo gw'onoosobola okuwona. Naye ate bwe tutavaayo kubannyonnyola, kati eddoboozi lino olwaleero lisinziddemu Bright ewaka, eddoboozi lino lyalituuse litya ku bantu, linaatuuka litya? Kati bwe tuvuddeyo ate twogere, ate naffe ne tufaanana ng'abeeranga. Lubaala aleeta omuntu gw'anaasobola okuwonya, lubaala aleeta omuntu gw'anaasobola okujjanjaba. Era omulwadde omusawo w'ekinnansi omuntu bw'afiira mu ssabo lye kyabulabe nnyo, kubanga babuuza lwaki yafiiridde awo, kuba abantu bakimanyi waffe ye wali obulamu. Naye omuzungu bw'abazimba eddwaliro asookako oggwanika, teri ssabo lya musawo wa kinnansi tiriko oggwanika, kubanga betujjanjaba bawona. Kati jjajja kino ate ekyo waliwo abasawo abasaba emitwe gy'abaana. Oli n'agenda n'amusaba omwana n'agenda n'okitegeera, kati ate abo bo baba bategeeza ki? Anti kakati ekisooka be bafere amala kukubba n'akuggyako ssente ezisooka, n'akuggyako ssente ez'okubiri, n'akuggyako ssente ez'okusatu, kati n'oggwayo kubanga yakusuubiza obugagga. Kati ale ekimutumya omutwe gw'omuntu mutekewo makkati nti mwatta omuntu nga tokyasobola mumuwaabira, tokyasobola mumuvunaana, akikugobemu okifulume kubanga okuggyako ssente mwakola ekikolobero. Era bwe bimala okuba nga tibituukire nga kakati wano wetaaga musaddaaka yeetaagamu wano, naye bw'olina kubaako mizimu gy'abajjajjaabo, kubanga teri atalina bijja waabwe, emizimu gibaayo. Naye kale weebuze gwe ejjumba lugo waaligawezi, ate bakuleetedde omutwe gw'omulugwala. Kakati bigenda kukwatagana bitya? Kakati yegwe jumba kanagerezeeko bakuleetedde omutwe gw'omudaama, bigenda kukwataganirawo, kubanga omuntu ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoola okuva emabega gy'okolaki gy'ova. Kale bwe tugambira abantu abali e Bannayuganda obulwadde bwo tebugenda kukoma, ensi eno eriwo ku bujjanjabi. Nakakati mulaba China ezimba ddwaliro, ekitegeeza obulwadde obupya bukyajja, era nejjajja akyayongera okunnyonnyola ku kigambo bujjanjabi. Naye mu bujjanjabi obwo abaana abava ku yunivasite, abato abavubuka, kyetuvudde tubateerawo puroguraamu zino musobole okumanya nti ew'omusawo w'ekinnansi genda ew'oyo ategeera ennono ewuzi n'olukoba. Naawe baako by'otegeera nti bw'agamba okunnebakako oyo taba mutuufu, jjajja w'abaana teyebakana bazzukulu be. Naawe baako ky'otegeera nti bwe bakutuma ssente nti bw'oteekawo miliyoni 10 zijja kuvaamu 2, kkiriza nti ekyo si kituufu, kubanga naye 2 yabadde agaagala. Gwe mugambe bugambe nti jjajja Tereza mukisa gwange, teekawo obubonero bw'olabirako lubaale bw'aba atudde abeera afaanana atya. Era tulidda ku Big Brother obasomesa kye bayita lubaale, kyetuva twateekawo ekibiina kye bayita tuli bumu, kyetuva twateekawo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, kyetuvudde twateekawo ofiisi ku Bulange, kwe kubayamba bassebo ne bannyabo okuba nga mutegeera omusawo w'ekinnansi omutuufu akola atya. Buterevu oyo ye Ssabakabona Jumba alikaweesa. Tusinzidde no mu upright ewaka ewuwe wetuli, naye nno weyongera okusubscribinga, olikinga ate osharinge, agezaako okunnyonnyola enkola y'abasawo abafere. Ssabakabona bano ekibiina kya tuli bumu kisaze kirina magezi ki kati abantu abo okubanga kibajja okuba bo bannyonnyola, naye tuli bumu yegatta wonna. Kati tuli bumu egatta abasawo b'ekinnansi. Munatusonyiwa aba Big Brother Uganda, situsobola kwogera puroguramu netuzimala, kubanga nawe bw'onyinga mukasimu ku puroguramu n'esoba eddakiika 3:25 oba okooye, kubanga ebyokukola biki bingi. Naye kye tusaza amagezi, ekisooka kwe kuzimba obukulembeze nga buli strong. Ekyokubiri kwe kugatta abasawo b'ekinnansi ne gavumenti. Ekyokusatu kwe kugatta poliisi n'omusawo w'ekinnansi. Ekyokuna kwe kugatta ebitongole byonna ebya gavumenti n'ebitongole by'obwakabaka ebigwa mu buwangwa n'ennono, okubanga ffenna tuli baweereza abatuusa ku bantu ba Uganda service n'ab'ebweru wa Uganda.
kati gwe bw'onojjanjaba omulwadde ng'okimanyi nti omulwadde oyo wa gavumenti, bw'onojjanjaba omulwadde ng'omumanyi nti omulwadde oyo wa Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza ojja kubaamu omutima ogugatta beene. Gavumenti gye yakoma okugobera abasawo b'ekinnansi ewala, obwakabaka gye bwakoma okuteeka abasawo b'ekinnansi ewala, kyekyaviiramu bino. Bagamba ezibulamu omukulu zangaala. Abakulu kye bavudde bavaayo bakulembeze bakulu bannaabwe oba baweereza bannaabwe babaga nti abange mwegatte ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tikibadde kyangu baffe Ssaabasajja Kabaka kugamba nti ate agenda kuteeka wali woofiisi y'obusawo bwaki. Nakino nakyo tikirekeka. President Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino Uganda, ate ye ateekateeka kutugulira kizimbe mu Kampala wakati nga tetupangisa. Ekyatuli bumu eky'abasawo b'ekinnansi. Era pulezidenti w'eggwanga ateekateeka naga nti abasawo b'ekinnansi tabeerabiranga, naye abaga nti muve mu bibiina ebingi mukole ekibiina kimu ndabe we n'abasisinkana kyekituli bumu ekikulemberwa Ssenga Kulanama. Era woofiisi egenda kuggulwawo. Ku Bulange egenda kuggulwawo ne President Museveni. Abasawo ab'eggulu, abeerira, abaluwa, abankole, ab'embalala, aba Central Uganda, aba Busoga, nga tugandi mu Lwokusatu olusembayo mu mwezi nga buli omu aleeta eddagala lye n'ateekaawo. Kaakati ne tumanya lino liwonya kino, lino liniwonya kino. Ono n'ayita omusamba gwe tusobole okusembeza abasawo abali ewala obbasembereza abantu kuba mu kibuga mwe musinga ebiki ebizibu. Bwe twakinyonyola pulezidenti n'aga nti nze nabalinda mwegatte, bwe munaamaliriza okwegatta nga muli wamu woofiisi ngenda kugibawa okunaabeera tuteekateeka okukola leediyo, tuteekateeka okukola TV ey'omusawo w'ekinnansi abantu basobole okubategeera. Njagala nno okutegeeza abalokole baali mu biwempe emyaka 10 emabega, naye olwaleero abalokole baaki b'amaanyi kubanga beegatta ebiwempe babivaamu kati be basinga ekyaki bazita na sinagoga. Okiraba olwaleero bw'otunuulira Pasita Bujingu ettaka lyaguze, ekitegeeza bwe mwekkiririzamu ng'abasawo b'ekinnansi ne twegatta naffe tuteeka okubako kye tuleseewo mu ggwanga kubanga bajjajja b'abaana ekituufu tuli bubi, toyinza na kumanya nti ffe bajjajja b'eggwanga. Kale nno basebo ne banyamu nti ebyo byonna tubikoze. Obadde obuuza okwata omufere n'omuteeka ku poliisi n'awansente ne bamuta. Kale poliisi neewadawadako ne bamutwala mu kooti. Era nawo n'asasulawo. Kooti nega nti Witchcraft Act etteeka ly'obulogo teririiyo ne bagoba. Twakwata omusawo n'aga nti omukwatakaani nze ndi wa kibiina kya gundi. Kakati n'akuba essimu mu banene ab'ebibiina ebyo ne baga nti abo mubukole ki. Kakati mu kulwanyisa obufere buno tusanzemu ekizibu kinene naye ekigenda okusinga kola ki kwegatta. Olaba Big Brother Uganda eddoboozi lyange si ddungi lirimu nnyo ssenyiga naye nja kusaba mu nsonyiwe nange Big Brother nguddeko leero. Tukoyanze ngendi ne Ssabakabona agezezzaako tufunzafunza mpolampola mu bintu by'abafere abasawo ab'ekinnansi abafere. Naye nno nga tukwebaza kimu era tukwebaliza ddala ssebo taata maama tojjanga okwo kubeera ng'otwagala nnyo naddala mmwe abaana abali e Bulaaya muwulirize nnyo ebintu bino, abantu abali wano mu kibuga Kampala abali mu Uganda yonna ekintu kino kikulu eky'omusawo omufere. Tujja kumuzza Ssabakabona agezeeko engeri gyatuwumbawumba okubeera nga ate yayongera okutusomesa. Ssabakabona sibula abatulaba abalabi ba Big Brother Uganda bakiyita batya subscribe abalabi ba Big Brother Uganda okera ukezi n'okolaki omanyi omusambo w'ekinnansi tabulwa kombo mwe mutambulira omusambo gwajja kyaddu oziraba naye nnungi teziina mutawaana kubanga ziraba mukama wa bannaye mubeere bulungi mweraba ensonga muzikwate bulungi. Nze Jumba Lubo waligawesa Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Basebo ne banyabo mugambye bavuddeyo nnyo ku TV babeere nga boogera ku kino ye ekibi kyekitayogerwako naye ekintu ekirungi bakyogera. Kate basebo ne banyabo
ne Coca-Cola nazaalibwa wali naye nakati akyalanga. Abasawo b'ekinnansi muveeyo munnyonnyola abantu ebituufu bye mukola. Nammwe abafere twongera okubakolimira naye nsaba abali eyo nga mwena mubadde mutulaba ngoga nti ebintu bino binnuma nange ndi bubi embeera si nnungi. Nsaba Katonda w'abajjajja baffe emizimu emisambu abalongo n'amayembe oyo kyetonde Katonda wange Namugereka Guludiso Ddene Serubaale Gulude Ndoboozi Jjajja Ssewamala Musoke abankubireko enkinga buli omu kyasaba omuntu okufuna atya oba tofunika ati kati omuntu okunfuna ogenda agendagendanga ku Bulange ogamba abantu nti ate Ssabakabona yatandise okweranga naye basebo ne banyabo nze nsangibwa Mukono ekyalo bakiyita Kirowooza awo we wali eddwaliro lya jjajja era we wali ebintu by'obuwangwa byonna bw'otuuka ku Christian University gye bayita Bishop Stage gamba nti ntwale wa Ssabakabona Jjumba Lubowa aligawesa mu Kirowooza nze nno nze kyeyapasoni bwekyale mazima nze ndi mukulembeze kakati bw'otuuka mu Kirowooza awo bajja ojja kulaba olubiri lunene nnyo osobole okujja twogere. Essimu yange eri 0772 62384 eri ne ku WhatsApp essimu eyo osobola okumpeerezaako ka message nti nina ekizibu kino nina ensonga bweti nina ensonga y'obujjajja bweti ne twogera. Nze nasinga kuguka mu misambwa emizimu abalongo n'amayembe nze nakuguka mu bintu bya bujjajja nga Mukama Katonda bwe yatonda ensi kyokolaba nze ndi Ssabakabona ey'obuwangwa n'ennono bwe tunagamba ey'ekinnansi n'ebisoga gyeri n'eggulu naye yabuwangwa na nnono kitegeeza omuzungu singa abakkiririza mu buwangwa bwe n'ennono ze oyo tukwatagana era kyokola nti ngenda mu mawanga gaabwe n'entambula ebintu byonna n'embikola naffe tuteekeko ettaffaali mu Uganda kubanga tulina ebirooto ebyo by'okuteekako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Tukweyanza Ssabakabona weebale nnyo weebalire ddala gezezaako okukufunzizafunziza mu mboozi ye naye nga bw'omanyi nti nno tujja bbanga tumuzza mu buli mbeera yonna weeyongere okusubscribinga likinga sharinge tukwagala nnyo weebale nnyo weebalire.